The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You are watching the Mighty Drive Show. Tuli musawa yaffe ey'okubiri ate nga yesembayo buli lunaku olwa Monday paka ku lunaku olwokutaano tubeera wano nga tunyumyamu emboozi naawe ku the Mighty Drive etandika kusaawa 2 paka ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi. Olunaku luno olwaleero nina Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform, musajja mutunuulizi wa nsonga ate munnabyabufuzi. Jeno tubale tumaliriza ensonga za bannamawulire nga okubira olowooza kubanga waliwo ne phenomenon empya bannamawulire nabo batandise okujja nnyo mu byobufuzi. So wawulira emboozi z'abo abaakubwa baali bababuuza okolera ani, oweereza ani, era olaba CDF nga yeetonda, CDF yeetonda ku lwa media houses ezimu. So there is a thing or a feeling that these journalists are not just journalists today, they are also politicians of some sort. How do we amawulire of course principally gali supposed kubeera neutral. But mu nsi yonna era kimanyiddwa nti wabawo media houses ezitambuza project fulani kebe mu America. Yes. Ensi gye twegomba buli kintu kyonna. Tumanyi CNN ba Republicans. Trump ajja kutuuka ku CNN abanafuye si babe ba Democrats. Neda bebabe ba Democrats be ba Fox News be abagala liberality. Okiwulidde. Yes sebo. Kakati ebyo bimanyiddwa. Yes sebo. Naye era tebijjaawo kifaananyi ekya neutrality era abagaleeta aga campuses enjawulo. Yes, very neutral. Ne wano tuzina naye nga ziweereza ng'omanyi. Yes. Kakati gwali mu state control okutandika okunyiiga n'ogamba eno media house etukuba nnyo bano tebatwagala, osooka oba oli mukyamu osooka kwebuuza gw'okola biki ngali mu state control. Byokola
bano balimba biba airing out byokola bituufu tosobola kuba bantu kibooka ezitaliiko pulaani nolowooza nti amawulire tegagenda kiwandiikako ekyo tosobola kutwitinga nga General Muhoozi bwatwitinga nogaa nti bano amawulire tebakukoleka analysis how you understand the level of understanding and whatever baba bajja kutematema because that is their role to analyze issues kudigestinga kivula mulimu department za ba editor bani okukenenula ebintu byonna ne babireeta that is their profession kakati bwebafuula ba criminal gobeera criminal because tukimanyi bulungi nnyo nti government zikola ki zifuna okutaataganyizibwa mu nzirukanya y'emirimu kituufu naye tekiyinza kubeera kyalubeerera gwe nga bizinesi yo yakukuba bantu kukuba masasi kukwata batalina nankanyi kukwewaanira ku bantu amawulire gaba gagenda kukuba kubanga ensi zonna ezikulaakulanye zibalansinga amawulire ne bamanya nti mweno situation tugakwata kivula baba balonda omwogezi wa government abeera extremely professional okumanya how to manage media kuba yabeera managing ekifaanyi ky'eggwanga naye kakati mmwe how often do you meet government spokesperson you as media personalities mu ggwanga lyonna? Rarely. It is rarely. Mukubyamu ali kubibye. Agenda okumu parliament wetwogerera ayogerera government. Agenda alekulira agenda mu parliament. Aha. That is Ofono Pondo? Agenda mu parliament. Yes. Okay. Kakati ekyo ne kibeeraawo. Kakati banamawulire okugenda mu byobufuzi. It is their right. Yes, naye anti kati your right is influencing you because you deep down you want Kyagulanyi or NUP. You are doing news that is biased. So I think that is the vision of their people. Tewaliwo show gyendaba wano mu Uganda ngeri broadcasted nga temulimu wa government nga opposition bokka tekisoboka. Era kibeera balance owa government nayogera ebibye ne muyuwamu amazzi oba naye naawo talinga down ebyammwe. Okay? So baleme kwekwasa aba government obunafu buli kubbo kusonga ya kubanga era n'omunamawuli akosa facts and evidence tagenda kumala googera kitunga tekiriiko kwegata tayasama bwasami kankozesa ekigambo ekyo nti nga bumanya abantu bafayinza okugamba nti oyasama ki. Munamawuli tayasama bwasami ayogera facts eziri ku ground ebikoleddwa ebisakiddwa mu field. Yes, sir. Eddwaliro liba teririmu ddagala liba teririmu ddagala. Munamawulire bwakola exclusive eyo n'agireeta ate toyinza kumufuula mubi mbutayagala ggwanga lye. Kibanga omuntu bwanawuliriza akalediyo ne kabika taata we nti afudde oba Sudiru nga yafiiriddwa mutabanyi we n'agalaba ku social media oba ku radio n'agisamba. It is wrong. You are choosing a wrong what? Person. A wrong person. Okay. The fact is ekintu kyabaddewo kyolina okudiiringa nakyo. So the conduct of this government teyinza kubeera popular mu bamawulire. Okay. Kuba oba bakubye. Olwo n'emboozi n'endala ennaku zino emiggo gifuuse emiggo waliwo poliisi ey'erubowa oba olidde emboozi yaabwe bannamagye abaagisazeeko. What does this mean? Story eyo yanyumidde nnyo. Story eyo OC mwami Sunday Innocent yadde OC werubowa yakubiddwa mizibu. Kyuze mbadde sinawa kukyogera. Yakubiddwa mizibu nakati apookera ku biki? Yeyeka? Station yonna. Nyanti kyenje njagala okinyumire. Naye oliyo being nti yadde officer in charge of the station yakubiddwa mizibu. Ani akuba? Bo-operative balese ba suspect. Bo-operative balese ba suspect. Gibaba jebe bamanyiyo.
ne bagalo bawumulizaako kweyo police operative ba SFC balese ba suspect nga batonya musaayi abamu bali mu masuuti nga bwotulaba nga kuliko n'owamagye naye nga bali ku mpingu ne bagala bawumuliza kuki ku station eyo kati police nedda mu byayo ebyo bya details. Can you tell us the details, the offenses of these suspects? Ne badda mu ebyo kati bano abamagye tebasoma reasoning bo bagenda na order eziriwo ne speed ko babadde n'ekitongole mwe bava kyekisembayo jjukira kikuuma omukulembeze w'eggwanga ne famire ye n'abantu abatono ennyo ab'enkizo jjajja baabayagadde kati bo balina absolute power ku buli nsonga kati abapoliisi obujega bwe bakozesezza bwe butamanya gavumenti mwe bakolera gavumenti ki. This is a military government, an informal government. You operating informally. Ebikwekweta ebisinga biri informal. Tebiri gazetted. Kitegedde. Kati bw'oba okolera military government, oteekwa okumanya nti saawa yonna wabaawo ekigwawo. So you have to be very ready. Saawa yonna todda mu reasoning baleese ba suspect ababaleese obalaba balina emundu eza SFC ezitali za police ezitali za regular force. Oyo ye OC apocha yadaleta yadaleta reasoning ye ogomusayi yadaleta reasoning ye yekipolisi bali bo operative. How can a soldier come and beat a policeman? You are working for the same system. You are working for the same government. In fact, you are not working, you are serving. Anti katika nkubulire. Which government are you working for? This is a bayekera government. Ebera ne units nyingi zikola emirimu. Webakulaba kyovulaba lieutenant yani bade bamuyitamo eyakulidde okubeje emiggo. Yakoze eki response gyakola ku OC yamugamba nti stop to be stupid. Ekimukubi alekera obusiru. Lekera obusiru tubuuza ki? Obadde okyannyonnyola nti baali baleesewo abantu be baali balowooza. Kakati oli OC kye yakola n'akabba bano ababaleese. Jjukira baali bambadde bishoti naye ng'emundu bazirina ziri enzibu. Nga waliwo n'obubonero obulaga nti bamagye aga UPD aga SFC Luswayiri lungi ne speed y'amaanyi. Kati babiri ne baboyebwa kubaleese ne babayingiza akaduukulu. Kati bano ne bakola tactical withdraw nti bwotyo bw'okoze OC nti ye katuleeta omusaada ne bagenda ne bamobilizing omusaada ne bajja ne basambuliya yote ne OC kenyini buli omu ne bagula akaduukulu ne bajjamu basirikale bannaabwe bali be bajja nabo ne bavuga ne bagenda nagawa oddangayo. This is not the first time, General. Kati ebyo bikolebwa because eno government erika abagiddukanya abali in charge, not police, my dear. Police managing petty issues zino ezaffe ez'abantu ba bulijjo. Okitegedde? Twalwanye mu bbaala biki tukayanira kyova olaba tewaliwo na story endala gyozzeemu kuwuliza kweyo ensonga era tewali wagenda kukwatibwa era tewali wagenda kuvunaanibwa. In any case OC gwe bagenda okola ki okunenya. Ate sina bangi abareportinze story eyo. Si buli omuntu ogiripotinga. Era bano ba officers abapoliisi abavudde ku headquarter ogenda ku scene bagenze kukola damage control. Si kuyamba ba staff baabwe bakubiddwa. Bagenze kola damage control bikomaawo because operation ya declassified. Kati ate bano ne bagidisqualifying. Wajiwulidde. So ekintu kiri nti abapoliisi balina okumanya gavumenti gye bakoleramu. So that means omupoliisi literally mundaba yange yenze. Muntu wa bulijjo kweno gavumenti. Because osanye omanye
office kyezenkizo okuraninga government ya General Museveni. Police terimu nze nkubuli kusinzira ku research wange. Nayogere ku lunaku lwe basalako bannamajulire Kawempe. Bakugamba nti waliwo mu poliisi we bagendera Kazangola era walaba video ya Kazangola ngeri motoka by'amagye bingawo ba destabilizing ballot boxes zonna. Mu time eyo omupoliisi yali wali ng'akanyagamba obwedde embeera ya mirembe ate kati batandise okucyankalanya embeera. A policeman is with a journalist with the electoral officials lamenting. Yes, talina buyinza. Naye ng'omupoliisi oyo gwe bagambye gwe alina okukuuma Kazangola. Talina buyinza. Mbwe era musajja nama n'amugamba kati gwe ddamu oyogera ekigambo ekirala. According to a journalist who was there. Era n'asirika kuba yakimanyi. Yamugamba ddamu oyogera ekigambo ekirala. Waliwo abamusingako wadde ne mundu agiina. Waliwo abamukola ki abamusingako kati uninformal government bwetyo bwebeekola ogambye eraningira ku biki waliwo kati jjajja mugazi nnyo nti yazimba unity endala ezitatera kukola mawulire ofisi ziri 3 ez'enkizo jjajja zaawa obudde obumala mu kutambuza emirimu gye esooka eya SFC structure yonna okuva ku komanda okutuuka wansi yankizo nnyo temanyi poliisi omugaso gwayo kubanga eyo yemukola ki yemukuuma andi bwogimisi managinga erina omukisa okujjako osanye omanye nti Ibrahim Traore yali akomandinga SFC ye Burkina Faso osanye omanye nti Muhammad Domboya yali akomandinga SFC yawa ye Guinea. Bona bakwata ekintu. One founding father wa SFC Muhoozi Kainerugaba. By the way bamuyita mu SFC. He's called the founding father. Naye ng'ebyo byakulimba bulimbi. Obote tebamukuuma. Amini naye bamukuuma. Era tiimu yali ebakuuma yali ekuuma abakulu abo nga yanjawulo ku majege gwanga. They were special forces. So bino biri omanyi buli regime ebeerawo legitimizing ebyayo n'ebisuusuuta ebiri ebikadde nebibanga tebyaliwo. That is just politics. Naye nga ne Ssekabaka Muteesa bamukuuma abambowayize SFC. Biki bye batugamba abo baba bigamba bajeba naye cheka yali ategeeza founding father in the sense of the real special forces command eriwo kati yo yazimbibwa Muhoozi era agizimbidde mu era nakyo si kituufu lwa nsonga Museveni baali bamukuuma Luweero. There was yali PPU. Yes, there was a class of special forces commanders abaali bamukuuma lwakuba baakula ne bakivaamu nebafuuka ba PPU negenda ngegaziwa kakati founding father wawa bamuyita ati byo byakuvimbisa nyama byakuvimbisa wano ojayogera SFC is one of the offices eyo yankizo so ne nagadumira yankizo that is the CDF then the State House Bale bayogera kugera kuzisiima State House gomanyo obunene bwa State House budget ya amaanyi ya bilioni 8.3 ezikola ku State House yokaja omanyi obunene bwa State House department zonna ezirina kakati kyovola abafa ab'oludda oluvuganya tulina obuzibu bw'amaanyi negwe tulwana naye tetumumanyire bugazi bwe kati okubreakinga only those 3 okuzibreakinga otuuke ku jjajja omanyi olugendo oluli awo kubanga woba oyogera ku by'okumuggyako olina okubanga onafuyiza those 3 very critical offices ezijjudde ebikola ku ludda oluvuganya nga bw'otulaba ffenna waliwo alina capacity era bitwogerako Museveni tumutwala tunyumya bunyumya mboozi tetulina research amala
tetulina research amala ku muntu gwe twagala okujjako. Ezo office tezikola nnyo n'amawulire. Ekyo kati nze kyembuuza enkola eno weenaasigala ng'egenda mu maaso kubanga yaliko emabega. I remember I think in 2022 naliko naawe wano ne tunyumya ku mboozi y'abannamagye era abaagenda ku poliisi emu around Nansana eyo ne bajjayo abantu baabwe be baali bakutte ne bagenda. We have seen security nga bakuba ba traffic police. Eno embeera bweti gweolaba terina ngeri gyegenda to affecting in the long run. Kakati labayo nize nkwewuunyiza. Ow'amagye agenda nabba ettaka misana tuku. What is the difference? Ow'amagye n'avuga n'ayita mu bitaala nga tayimiridde. Tayagala kumanya oba bitadde beeno oba bitadde beeno. Najja n'akuba bukubi bwesiu w'amagye. Okiwulidde? What is the difference sebo? Enjawulo eriwo nti wano waliwo abalumiziddwa ku mubiri gwabwe. But level eya violation of procedures. Okay? Rules and regulations as a system. Yemu. Kati bichi betuwana nti UPDF is organized, this the most disciplined. Eri organized mu kintu eki. Kukuumira jjajja muki. Bwe kituuka ku ekyo ba chiefs tebajja kuwuliriza. Oli regular force oli asemba wansi futu ame asemba wansi oyo si musanyufu. Foot soldier. Oyo futu soldier asemba wansi oyo si muki si musanyufu. Era bwe mutuukako wano muwayemu kajja kuwa contrary review. Naye n'asigala ng'ali reserved mu bimu kubanga tebagezesa. Bagezesa obubi hakuna kichwa. Bamusalako obusazi mutwe. Kati ba chiefs kubanga amagye gaba ba komanda so oli asembayo. Bo managing ba komanda ekintu obo kirina. Commander SFC, Commander CMI, Commander Land Force, Commander Air Force, Commander bichi. Mechanical Brigade. Ebyo byonna ebyo. Kakati abo ba chief abatuula ne bakola analysis eggwanga liriritya. Ewo kiri kitya. Kitambula. So tulabe batambuze eggwanga. Atuluuza oli wabalala. Obadde ogiyita parliament. Parliament na bigenda mu maaso. Abo batuula bw'olaba ebibomboolanga biri wamu mu meeting. Olwo eggwanga liba litudde ssebo. Likubaganya ebirowoozo. Owa ekiri kitya wuwo. Mu Land Forces tutambula. Abasirikale balwadde naye balakisi y'egindi biki analysis boogera ku security, national security y'eggwanga. Who is the number one beneficiary? The commander in chief. Wow. Kakati nizijukira waliwo nakola post ku Facebook okwo ey'ekifaananyi ky'abachief abo bonna baali bagenda mu meeting. Ekifaananyi kyabwe ne kivaayo bulungi nga balinga like 25 to 30 babitoji bagenze kulaba commander in chief. Nembagamba this is the team gye tulina okudiringa nayo bwe tuba tunaatuuka ku oli. Bwe tuba tetunafuna magezi ago gadiringa na tiimu eno okugibreakinga tuokera tuuke ku oli tewali mulimu. Abanupu bavuma buvumi. Kale endakika zino ziri 23 zezakaita ku ssaawa 2 essaawa 3 ez'okumakya. Nkyali nebigirwa Moses. Eno program bagita The Mighty Drive nze Edgar Matthew Karuhanga. Oleso NUP wetwogeranga bodyguard wa Kyagulanyi Robert omwami Eddie Mutwe. Wetwogerera akyali mabega mitayimbwa. In fact akyako tetumanyi waali because kyetumanyiko nti omuduumizi wa magye Muhoozi Kainerugaba yakakasiza nti amulina naye tetumanyi wa wennyini wakwatiddwa. Kino okirowoozaako kisebo? Ekisooka tuvumirira ne sekuvumirira. Embeera ey'okusigala nga ffe abali mu byobufuzi tukwatibwa mu ngeri y'ekiyita mu lujja bw'etyo. Ekyo kivumirira nze ng'omulwanyi era nze ng'eyali akwatiddwako emirundi 44. Ekyo nga nkimaze nentegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti at least Eddie Mutwe ayina chance nti tiimu erwana aveeyo eri very active ku ye. Wadde nga tebadde nnyo active olaba amaanyi agamuteereddwako
tegaterwawo bantu balala. So is a bit special. Njagala okumutegeeza yonna gyali nti guma bugumi mwami Eddie Mutwe. Tiimu eri mu kulwana oveeyo. At least ali lucky. Nti ali sure about the lawyer. Ali sure about the sureties. Ali sure about welfare ya waka. Ffe twasibwanga ssebo nga ne lawyer tajja kujja tomuyina. Ne tutuuka ate nze mweni yupi bwe nabeera mweni yupi bansibayo emirundi. Bansibayo emirundi ena gyokka. Yes, but the 40 times. Kati ate nga tukyali mu eri endala. So bino ebiriwo just bipya. Kati ebiriwo bya kigaggamu. Nti bakukwata internet neewuuma. Okay? Internet bwewuuma ne bakubisa t-shirt zo. Nazo nezigulwa. Abantu ne bazambala. Bamala okikola ekyo ewaka ne batwalayo omusaada. Nobeera sure nti abaana abajja na kusoma ku level ya Eddie Mutwe. Era n'ekyokulya gye kiri. Okay? Unlike obulamu bwe twabeeramu obwa kangalasi buli bwennyini ogenda okuva mu komera nga ne Land Road omukazi amufulumizza ali waabwe. It happened. Ogenda okuva mu komera nga omukazi yadda waabwe. Waba walinayo omusiguze nga yakola effujjo n'okukoowa n'akola ki? N'akoowa. Because facilities tewali. Ffe twatuuka ekiseera ne tweyigiriza okwapplyinga bail. Era ne tuwandiika bail application ku bipapula nja gikuleeterako kopi eyo. Nga buli muntu buli mulwanyi atambula ne bail application mu wallet. As one of the weapons tutambula nazo. We gukubira wonna nga you are able to apply for bail intellectually. At least omanyi. Omulamuzi at least n'omuconvincinga. Nti this is an informed citizen of Uganda. Nga asobola okuwa ki? Benefit of doubt n'akuwa bail. N'akuwuliza n'okuwuliza. Twawandiika application eyo nga buli omu agirina mu wallet ye. How to apply for bail. No quoting articles. No quoting references. Oba bazita. The right to bail. References. Yes. No quoting bazita authorities. No quoting authorities ku bail application. Nadala authority yachi ya Dr. Besigye versus Attorney General. That bail should not be denied to the accused person mechanically. Kuba bail kati bagigana mechanically. Ground izo nango zimitinze n'omulamuzi n'akigana buganyi mechanically. Kakati no presenting abasurities bo ne twesomesa n'okwesomesa state najja nabikubamu ebituli nojja n'okola rejoinder nga procedure ya court yonna bwekola ki bwetambula. Kati oyo ye mulwanyi gutwabeeranga naye ng'ali equipped ku level eyo. Naye waliwo abavubuka be nalaba bansanyusa nnyo wano abavubuka abaagenda ng'okwekalakaasa ku parliament ebyanita amonge. Ngendako ku Twitter space yaabwe balina conversation gye balimu. Kwaliko abantu nga kumpi nga 12. Ne mpuliriza conversation ngamba badnaye. Bano be balwanyi be tulinawo. Nga yakyana kito nnyo. Era omuntu yangamba mbu ngendeyo eyansindikira link njoininge mbeeko byenjogera. Namugaa toddanga mukunteeka mu bintu module eno. Nga ndaba boogera bintu bya kyana kito nnyo tebalina ne kye bamanyi ku lutalo ne challenges ezizulirimu. Mpulira sebo. Bali mu byakusolooza ssente bannaye struggle yaffe yafa. Struggle yafa amazima gennyini ze nkubuulira. Kubanga ate tosobola kulwana nga tomanyi. Omuntu amanyi kyalwanira yasobola okukola ki? N'amanyi challenges ezikirimu. Kiringa omuyekera ng'ali mu nsiko. Lwaki alwana obutakwatibwa? Kuba amanyi ekigenda omutuusibwako. Obulamu bwe babukoze ki? Bukomyawo. Kakati amakinga sure nti takwatibwa. Be mundu paka.
kufiirawo si kumutwala ogenda omukolereko amawulire eyo. Kakati Eddie Mutwe nze njagala okumusaasira ebizibu byamutuukako, naye njagala era okumuyozaayoza nti at least ye ali lake nti at least buli lunaku Kyagulanyi abaako kyakolayo ekyo kwa advocatingira eddembe lya Eddie Mutwe. Yes, at least nene abalala badde abadvocatingira bakibalama bonna abadde aboogera kino akikola buli lunaku era takyava mu t-shirt ya Eddie Mutwe. Bamukolede t-shirt si 10 nezo era ziri waka. The thing is zekyennewuunya is wakihintiizeko nga tutandika amaanyi g'amagye ga Uganda nti oli agenda kumupostinga ku mikutu bintu biringa byakubalaata n'ogamba nzaamulina kati ogenda kukola ki? No. CDF n'apostinga n'ekifaananyi ekitugambisa nti we are fighting a dictatorship. Dictatorship kitegeeza misuse of power. But Museveni wasn't playing at least this that kind of absolute power. Okay? Kivaamu ekigambo dictator. Because state power ebeerako limitations. Kyekiteesaawo amateeka. Kyekiteesaawo organize endala. Okukontrolinga that kuba obuyinza babungi nnyo. Oyina ssente ozifuga n'emundu gwozifuga. Ezo factors ebbiri toziyita ez'omuzannyo. Abazungu kyebaba bateekako limitations. Ate kyobulaba America baategeera bwe mundu ne bagamba tetuziba bannamagye mwekka naffe tuzirina. Kubanga bo they knew the power of the yes they know. So fe eno gye tuli eno ku lukalu lwa Africa tukyastrugglinga okulabika nti tukola ki kati CDF owe Uganda engeri gya communicatingamu ku mikutu gye meetinga international standards of army commanders. Era abazungu baba bagamba what is going on, but all of you are quiet, like everybody is quiet. At least for journalists tujja kwogera ku zino ensonga. Abantu abalina mu disciplininga bonna basirise. And I'm asking Mr. Museveni yayogera kaawe mabegako nti ekyakyaya amagye agedda byebine ebintu nti baatuukanga abantu tebakyabaagala naga mu UPDF amagezi gembawa mwewali okukola ebintu by'amagye galuli byonna ebintu ebyakolebwa ebimu ku bintu ebyakolebwa amagye gedda tuli mu kubiraba today, but it feels like Museveni is quiet. What is in the mind of Mr. Museveni when he sees this? At least we can say in the past Mr. Museveni has not played politics like this to an extent of gamba opposition omuntu mukutte n'ekifaananyi kibateedeyo mbabuuze kati mukole mutya akasojjo and oza tugenda kakola tutya ate Mr. Museveni ye kyekiri mu bwongo bwe. Kakati kankwe references bbiri ku nsonga eyo. Mwami Bill Gates yagenda na muka restaurant okulya akamere n'atagaba tipu n'addayo n'agaba tipu ya $100 n'akomaawo. Kati omuwala n'amubuuza ti mutabanyi wo wajja wano n'alya akamere agaba tipu ya $100 ku 10 ezi 2 gwe lwaki ekinene ennyo ogaba 10 gwe taata wooli? N'amugamba oli taata we mugagga, okay, ate nze taata wange teyali muki, taata wange yali mwavu. Olugeze yagamba he's a son of a billionaire, I'm a son of a peasant. Yes. Okiwulidde? Kakati oli ali mu bintu bya taata we asobola okuvuyanga bw'aba akoze eki, bw'aba ayagadde ate yabirwanirira teyabirwanirira. Kati in the sense of General Muhoozi, Uganda agirabanga property ya taata we n'ebyobugagga ebigirimu ebikozesebwa okulaninga eggwanga amagye kivulaba bavuruga bwe batyo. Era ng'omwana bw'anaakola ki, bw'anaavuruga ebintu bya taata we. Kakati reference ey'okubiri ya mugenzi yakafa Rajiv mutabanyi w'omugagga. Kyogamba Sudiru yadde asobola okuvuga eyo speed
yenga Sudiri iyo speed agivuga yavuga n'ebyuma eby'amaanyi ebisinga mutabanyi we naye iyo speed asobola ogivuga. The answer is no. Why? Yerowoozaako gy'avudde. Noono mwana wa mugagga bintu yabirimu kati wuuyo teyamutuze. Kati omwana w'omugagga ono gwe bayita Muhozekane Rugaba, okay, akola effujjo lyonna ly'aba akoze because akimanyirira na bulungi nnyo nti taata we talina na option endala okuggyako ye. Naye n'ateerabira nti waliwo oli ali eri mu bwengula eyakimyera giivu oyo ate talya mandaazi. Kati toyinza kumanya kiki naddako. Situleke bulesi. Tuleke bulesi. Nze nakugamba nti president yaddako tamanyiddwa. Ekyo tebakulimba. Is not Muhozekane Rugaba, is not Kyagulanyi Ssentamu, is not Bigirwa Moses, tamanyiddwa. Okusinza ku circumstances ezikola ki? Eziriwo. Kati reckless statements ezikoleddwa muganda waffe oyo mukulu waffe ffe tuzigumidde for some time. Kati jjajja naye yatuuka ekiseera n'agamba sirina kyakkola, omuvubuka akuze alina mikwano gye tokyasobola musenza luti bw'otyo okiwulidde byayagala byayogera okusinziira ku kumanya kwe. Kati jjajja n'agamba nze kamaliza olubimbi lwange ebinaddako kira muntu kwa namuna yake kubanga jjajja nga akyali mulamu entebe aba akyagirimu. So abamulinze nabo bazooke balindeko. Kati ebinaddako byonna bijja kubeerawo obubeezi buli anaasinza amagezi yanaakikwata. So the man can rule up to 50. Naye jjajja tagenda keera ku makya wano mbwa handing over instruments of power. Owa mutabani wo at least obange yeewadde. Tebiriiyo. Tebakulimba tebiriiyo. Owa first born w'ekintu. Oba teweewadde. Kyenjagala okutegeeza. Tebiriiyo. Bino bya buyinza. Okyali ku Digital TV nze Edgar Matthew Karuhanga ndi ne Bigirwa Moses omwami ono ava mu Eastern Revolutionary Platform. NRM egenda mu kalulu ka grassroots mobilization. NUP njiraba yakola roadmap ya protest vote. FDC nalabye nayo yetegeka. ERP eri kuki? Twina rale nga 16 era mbadde njala gitandikirako naye nontwala mu bukungubaga. Tuteesese rale semarale tutandise okukuba rale mu Busoga. Esooka ya 16 mu paaka y'e Kamuli. Era digital media tugiyise mu butongole. Tujja kubasaba mu buwombeefu obungi ennyo kamera zonna zisituke zigende ku ground. Mulitamininge capacity yaffe. Kubanga bulijjo mulowooza tweyogeza bweyogeza tuli Kampala. Tugenda kubeera mu kisaawe mu paaka y'e Kamuli twogere ensonga zonna n'obukulembeze bwonna mu bulabe wa ERP. Bwe tuvaawo tugende mu districts ez'enjawulo. So tukola. Tukola. Mbadde mu field era bw'ocheckinga social media handle zange ojja kulaba nga activities gye ziri. Ng'oggyeko Facebook ya Kyankalana naye kati tuli ku YouTube channel bagiyita General Bigirwa Moses era nsaba mugiraikinge ne TikTok tutambuza. But kyanjawulo kiki oli mu kukola nga ndaba oli mu kukola the usual politics? It is not the usual. It's the usual. No way. Rallies. Message. Message y'ensonga. Kakati njagala okole ki okubaganyemu ebirowoozo. Message yaffe ne message y'abalala. Eriwa message eri very fundamental era eri more effective. Kubanga ffe tugamba nti tukolere gye tulina amaanyi. Era ffe tutandise Kamuli. Egaali tuzizimbye. Gaali yange kati nzibu. Tomala gajeŋŋanga. Ate ng'ekyazimbibwa ekyagaziwa. Kakati
Ffe tugamba tukolere gye tulina cooperative advantage kubanga ekyo tekikolebwangako. Ffe Busoga twewulirayo nitusobola okukola emirimu naye tetusobola kwewulira nkole oba ebunyolo oba akyoli. Tulowooza nti naye abaayo bakoleyo emirimu. Ffe ye message yaffe as simple as that. Bano ffe bagamba protest vote, genda olonde, beerawo nga balala balonda, beerawo nga bakabala olweggulo kakuume nga bakabala olweggulo jaganya paka nga badeclarinza ekyo tukikoze okuva 1996 okuuma akalulu ekyo tukikoze okuva 1996 nga abavubuka bagenda ne balonda ne bakakuuma. Okay? Ne bakabala n'endulu nevuga ku polling station ne bikomaawo. Abo ate tebabeerayo mu transmission from district tallying center to the national tallying center tebabeerayo. Ewa district return office ono wabeetere results awo waweerereza byabakama kubanga omanya babeerawo. Wabeerawo lwaki wabeerawo abantu batono nti akaluko bwa president ke kasembayo okutaalingibwa. Basooka ne bataalinga ba MP buli awangula yayingira celebration. Buli gwe balangira yavaawo n'egaali ye. Okiwulidde? Kale bagenda otuuka kwa president bamaliriza tallying center baggalewo baweereze Kampala. Nga waliwo returning officer kenyini ne ba staff be. Waliwo RDC ne ba assistant RDC be. Waliwo DPC ne enforcement ye n'abamagye be baweereza mu kitundu ekyo ne DISO. Tekuli agent ne ba DISO. Tekuli opposition candidate ne agent wa NRM. Kubanga NRM ina obusobozi okusindika ba agent baayo buli mu district. Aluludo oluvuganya ati terulina. Muntu mukugu asobola kutuula ku tallying center na confirming anti bye batalinze byebyo. Diara form ku diara form toto yeyo era bye basindise Kampala. Tewali kibira kimulina. Kyovula bafe tukugamba tulocalizing everything nti fe Busoga tusobola ozimba capacity yo ne tugimala. NUP tusobola sinzira Kampala nozimba capacity eyo. Kubanga abantu bagenda okukola mweyo electoral process tubamanyi mugera limirwe era tumugamba nti soko otulage nga twogera na local language twemanyi DPC amanyi ani amanyi bonna ndage ebigende e Kampala. Na yecho sobola kikaya nako nga ato ino obusobozi diara form zonna. But one would say wenjaga ekyali ekayunga kyabawo kitya because mwali mu stronghold yamwe aba agent we bali akaluka Harriet nakweda I don't know wali bavudde mu NUP at that nali mwendi wali mwoli I think yes nakwedde bamujja kuba tya akaluka zalimu ebituli byalimu bingi nnyo but it was the same style. Diara form ezisinga bazisukiza wano ku desk ya returning office bazikolerawo awo kasitobulawo tiimu eri very technical ngate emanyi okureasoninga wini bagikugirakawo ne bagiwa omulala kubanga yo returning office abane reserve za diara form eziri empty eri olujja bagijulizaamu awo ne bachole signature eziri kuli ne baziteeka kuno ne bakola ki eyo ne bagye declaring eri endala ne bayuzaamu ne basuula wali. Kakati capacity ya vote protection abantu gibogirako e Kampala tebamanyi level of personnel gye weetaaga okutrackinga your votes from polling station to the district tallying center. How will ERP track the tally center oba tugambe the polling station of Burahia? Burahia in Rutete otia in Kamwenge tosobola yarapigwa bigirwa tosobola ate yarapinga currently ogenze mwankolo okuziika muzeyani Major Nanka Kazoro ne bakugana okwogera
currently nga tunabana kubigenda mubiri bakulaze nti mwankole tojja kukola ki kwogera kakati ugenda kafunawa ankole jirekere mugisha muntu era n'omuzindalo wali gwe baguwa ajimaning. That is the difference between our idea of regional political empowerment and the idea of protest vote. Protest vote je bogerako egenda kola mu Buganda era we bawangula kululi banamboze bajja kuloni babakomewo in that environment wali eri mu mityana bakomewo eruwero bajje kikomaawo ave ku babaka 5 ayingira ababaka 7. That is vibe nabe erichi waggulu nnyo kikomaawo era Museveni asigaleko. As simple as that. Yeah. Yes. Never only the express ya bjo baade bakola express Kyagulanyi era nga abantu bagamba naye ngate tukulaba Kyagulanyi ku ground nange kinyaga obuuza omuntu oyina kukola kavuyo okubanga oli mu kola politics. No, politics we byokulonda politics we elections were structures. Tewetaaga gamba mbu ate ogenze jindi ogenze kulumba eji. No. At a presidential level, politics we byokulonda ogenda mu kalulu oyina structures ezisobola okumanaging situation is because if idea je twaleeta it is a structural idea. Nti Busoga bwogirekera Bigirwa Moses ne banne, that is a structure. Okitegedde ankole bwogirekera General Mugisha muntu bakaruhanga ne banne ne Rubongo ya naddeeri, that is a structure of trained officers. Basobola okola buli kintu kyonna. Lango bwogirekera UPC and wansi wa command ya Jimakena, that is a structure. Atenga kitufu Kenya so kola tena ababaka nga 10 era agenda baleeta ababe because yo bo kye bakola nandala bomugamba nti Mbale Bukedi Sebeyi ne timu yo, that is a structure my dear. Neze njagala ngambe how your protest vote idea wegenda okubeera effective nawe antu wotasobola kwogerera gwe kenyini. Eyo yenjawulo sebo gye tulina. Jibulira sebo. Era njagala okutegeeza nti nsaba sebo ogende mu maaso okuteeka abantu okubayimiriza ku ttaala wano bookyaza. Of explaining ensonga eyo nga bwenji kunyonyodde. Ensonga buli wenjinyonyola bwe bajja bambulala. Nga bwenji kunyonyodde. You are being tribalistic, you are being ebintu bya Museveni byatera okwogera. Politics of identity. Wapi tokolanga kintu government kyeyagala oba oyagala ogijjako ate ole tutya government kyeyagala jaja kyavumirira ate gwe kyoterereza ddala jaja kyavumirira kyekibeera ekituufu ku ludda oluvuganya nkuwulira se tetumanyi kibaliko just oba bakuusa oba bakuusa mu mitima gyabwe kati bo bali mu kali akantu mbu ani oyo Bigirwa aleeta idea. You are shooting the messenger, not the message. Okitegedde ani oyo tumuwa tutya vibe mbututuule naye era mbawulire bakukuta bakukuta naye NUP ekimanyi bulungi nnyo nti talina business mwankole okukuta batya mbu bagenda kola alliance. Kati idea yaffe ya regional political empowerment baginyomolamu bukilozezi obwenjawulo obubakolera ne basikamu obwo ne basigala nga batambula. Okitegedde kati document ne bagireka ngerimu ebituli bweti naye era tugenda kuddayo kiringa kuzaala mwana ne tumukayanira tumale tugenda ku DNA so much nti wange si wange DNA so much Bigirwa yenanyini idea ne munakukuta mutya. Do you think Bobi Wine is now politically better or improved? He's not improving, he's deteriorating. Because abulidwa idea yali esinga omukolera aganyo jiwa amakulu. Ezolowooza iyo yekola. Yekola. Tewaliwo kati jalese yiyo nkugambye nkulaze. Nkulaze ku level yeka muli wali wenva.
si wala nnyo, it is just 100 kilometers ng'oyise Kayunga. Kati ate gwe n'omalamu omuzannyo n'oleeta reference ye Kamwenge. Kakati yawo over 380 kilometers. Ajijayo diara fomu eyo. Tweyongereko wali tusigale na Busoga wokka, Kaliro oba Buyende. Buyende district otuuka Kulumbe nga kuliko abasajja be NRM abambadde saati ze NRM eza yero 10 ewa magogo 10 batudde mu katebe ko mu maaso bona bagenda kwogera 10 kakati gwe noyingirawo nga bw'omanyiza ebyange noyingirawo nosooka n'obakubisa amasannyalaze akubaza musanze ngayina ku level zange nogaba kubisaawo tenti ne ziyuguuma kakati MC n'agamba nti okay omukulu naye atuuse n'akuvimbisaawo n'otuula omuzindalo n'agukuwa n'ofuuwa abantu 15 ne bajja to down play your message esigalawo message esigalawo kati nze newunye bwewunya abantu abali e Kampala bali far away with the facts mweno struggle tibamalina kiri ku ground ninga goloza ground yeri fertile olusa bambagamba nti oba tuwayiriza buwayirizi nti abasajja baagala Museveni abantu Museveni abantu abali mu kyalo Museveni kye yakola Museveni afunye obudde obuzimba ba agents abamala abasobola omu controllingira the smallest unit aina not the smallest unit abasobola omu controllingira abataka okitegeera nga bwe nkugambye nti you can find 15 people nga balayinize ku mulambo guliko abantu 3 kati these 15 people message yawe controllinga bali. That's already elijio adogamba structure. Yes, but you need another structure to counter that. Tosobola jifuna ngo commandingira Kampala. Tekisoboka. Ekyo nkubulira amazima. Era jjajja agenda tufuga akowe Kyagulanyi aweze emyaka je 10 mu opposition ayongera okusala kubanga Besigye wa 2 gumu owa 2 mukaga yayongera mu vibe kakati nono ayinza ofuna second chance era Besigye wa 2 mukaga yafuna ababaka bangi owa 211 ne basala 216 ne basalira ddala. That is the trend. Kakati nono ayinza okuva ku 5 mu 7 yafuna nayingira ensanvu katugeze wano mu Buganda erimu 3 2 ojja kumulabanga asaze. Busoga was one of the better regions Kyagulanyi yakolamu yafuna abaka wameka yafuna omu yali atawo yali competitive nnyo ngojeko Buganda yafuna omu Busoga yali yekumi yafuna mu I think wa Jinja right. Yes umane mu Jinja City kati okumanya Busoga NDP yasengukayo omwogezi yaddukayo deputy mwogezi waiswa Mufumbi yagambye ajeyo saidize igangeyo I think alina kawa no yakyusiza addayeyo one of I'm going to just confirm nenga yasazeyo tagenda kujja nakawa tayinza butajja nakawa tebakulimba nala post munge eringira eyo yabadde ya social media iganga it should have been eyo yabadde ya social media bamukasuse bukasusi eyo anti bulete ekintu abalala bakizanyira kuba ina ba competitor kati bajukira atandikira Kawempe because baveka Wempe ne bamuzza bade manyina kawa namuze nakawa na ina zola banga waliyo constituency na I think it's Jinja it's Jinja it's not Jinja West javuganya mululi yes it's Jinja ya kakati yabadde poster ya internet ne facts ziraga nti alina kawa kati tosobola kugamba kawa waliyo bali mwezo bamugamba nonye kibanja awalala genda kuba meya nonye kibanja awalala naye nagamba igwe nga bwogambye kakati mbadde nkugamba nti tukirize tugane ERP erina best
best idea era ERP batukoze bubi nnyo bannaffe ba counterpart okulowooza nti ekisaawe bakiinako monopoly naye ffe tutandise nga 16 tulina olukiiko gaggadde era abantu bonna tubayise ekamuli tutandika saawa 6 tumala saawa 11 kuba nze nzekka zirina obusobozi kulaale okwogera essaawa 3 ku 4 nze nzekka okusinziira ku issues zennina okusinziira ku issues zennina nze naliko MC 211 nga tusimbyewo Nobert Mao nga ndi MC tuli Sironko tukubye laale ennene nnyo kati laale yakwata saawa 6 nga ndowooza president atuuka mangu nga nnawo omwogezi n'omu nga abantu bagize bwe bati gomanyi nalwanagana n'omuzindaalo okukwatirira laale paka omusajja yatuuka saawa 10 Nobert Mao katono obufe katono obufe kakati nze ebintu bino mbiruddemu so bwana Edgar ne Digitalk TV njagala basebo ne mutegeere nti ERP kati ffe tuli ku kituufu wanayogedde Ivan Muhumuza zawe bali kubanga olaba agamba where does Bigirwa belong now I no longer trust his words tachensiga naye nga toyogedde woli kati ERP naye kakati oyo yategeera lwakumeka ansonyiwe okumujungulula okujjako nga yakatega kati naye waba atandikidde gye tutandikidde oba singa abadde mu Uganda oba singa abadde amanyi ng'amanyi Bigirwa Moses yali badde amanyi wenyimiridde ne wali wenyini wano ku screen oteekawo Bigirwa Moses revolutionary Eastern Revolutionary President Eastern Revolutionary Platform President exactly asomaako kale okay yes Joram Mwesige ogamba greetings to you Edgar and Moses webale kubanga olaba nogamba gun rights a citizen from criminals like the government overreach and others kirayika obadde oyogera ku nsonga z'emmundu n'abalala mwenna Nalukwago Kwoli ndabako Williams Kwoli Sande Serunjoji Victor Kasule Isma Magembe Farish James Powers Godfrey Tumwebaza Henry Mangeni Isma Kasule mutumidde bonna kwe bali Isma Kasule nkutumidde yona gyoli esebo naye noonyaako noonyaako sebo era bwe nvaano nkubira kasimu tuwayemu okay tewali buzibu kati njagala tumalirize Zendabya dakana Kalulu Museveni alinga in an upper advantage. Can we say that it's done and dusted or we still have a chance? Kuluno tumugondezaamu nnyo. Tumugondezaamu. You see, tewaliwo General Museveni kyali afa. Nakugamba nti kase yaluzinga Central Region. Na draftinga plan ejitabula. Tajirina na yetabuke. Okay? Nalabye tokoshemu ku TVM. Nga mulimu ababaka ba NUP mu studio babadde nga basatu bana mwabaddemu Abedi Wanika Joyce Bagala Sekabira Dennis nga kuliko ne Rutamaguzi of course naye bukola ki kati babadde babiri NUP versus NUP nkitegera kyogamba show number abantu bagira babagirindirira mu week show ya maanyi ababaka abagenya abagibaddemu ba kibiina kimu nga boogera contra review. That is a win to General Museveni. Exactly. Divide and rule. Divide and rule tactic ekoze emyaka ndoza nge mitwale 3 kuva mabega. Kakati batugamba kyapa. Divide and rule. Because batugamba ki? Temso akuyimya ne mwekuba. General Museveni kase ya achieving ekyo. Teyetaaga na kukola kigambo kirala kyonna. Kati win yogenda jimuleme sotya. Nga gwe team yo because a member of parliament is a first human resource mu team. Kubanga is a commander. A commanding a constituency. Aina trustee y'abantu. Akulemye okumanaginga. Ate ngogamba nti gwango likwata. Sibula. Musibe bulungi basebo ne banyabo nziramu okubiriza abantu mwenna basebo ne banyabo nti tugenda kubeera ne laale
nga 16 olwokutaano lwa wiiki ejja mu kibuga ky'Ekamuli mu taxi park. Mutuwagire mujje mutusupportinge mu kubeerawo kwammwe mu kutuwa amagezi ne resources ezitegeka kubanga ffe tetulina nsako wetukola ki wetujja. Era kansome enamba yange y'essimu ku mukutu wano nga mmaliriza eri 772 84 9088 ne 704 965 446. Enamba ezo zombi zange ojja kuba oyogera ne president butereevu woba olina amaanyi gateekeko tusobole okukola enteekateeka entuufu. Kale tweyanziza nnyo ebigirwa Moses okuva mu kisinde kya Eastern Revolutionary Platform ye president waakyo. Nze Edgar Matthew Karuhanga zile saawa nnya zennyini mwebale kubanga mbadde naffe okuva etwatandikire paka ku ssaawa zino. Njagala okujaguza n'abo abajaguza era n'okunyolera wamu n'abo abali mu kubanga bali mu kunyolwa essaawa zino. From the entire team osobola okuddayo n'olaba vidiyo eno ku Digital TV, The Alternative Uganda, jonna ku mikutu Facebook, YouTube, wonna tubeerayo. Nja kubalaba olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 zennyini nja kubeera wano okubanga nyumyamu nammwe. From the entire team, God bless you. See you again, same time, same station. Good morning, Uganda.